Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is equivalent to Uganda Kurawonyo. For starters, government ya Museveni n'abamulya mu ngalo badde balina ekibuuzo kye batambuliza ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era nga bamulebolinga okuba nti afandingibwa Western countries. Donald Trump kasitali nnyo ku ntebe ennene. Yakansolinze obuyambi bwonna obadde bugenda mu nsi ez'enjawulo okuyita mu kitongole ekya USAID. Mu bufunze yastopinze foreign funding ava mu nsi ye. Abasinze okungangala mwe mwabadde na mukadde Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye gyakulembera. Trump ekikola kye yakoze kya exposes the hypocrisy of the old man. Mu bufunze yakutte na mukadde n'amufungula n'atulaga empale ez'ebiraka. Anti bulijjo badde nga bagamba nti ate funding eva mu Western countries egenda nnyo wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekibuuzo kiri nti kati bo lwaki bakaba olunaku olwaleero? Wabula mpulirizamu katono. Ekibuuzo ffe kye tuli mu kwebuuza, should we survive or depend on the West? Ng'eggwanga Uganda, are we meant to be dependent on foreign aid? Fabantu Katonda bya blessinga n'ebyobugagga eby'omuttaka n'eggwanga erisinga okuba erirungi nga we are the pearl of Africa. Should the pearl of Africa be dependent, or should we survive on the foreign aid from the Western countries? Kyekibuuzo ffe kiruli mu kwebuuza olunaku olwaleero. Kyova baffe mu National Unity Platform bbanga lyonna tubadde tukuutira munnansi okuyimuka mu mirembe, weddize obuyinza bw'ensi yo, oteeke abakulembeze mu bifo abasobola okuwuliriza, abasobola okubeera accountable gy'oli. Kyetuze nga tubakubiriza ebbanga lyonna. Uganda si nsi njavu. Senga tukwata resources zetuyina ne tuzidirectinga, ne tuzifocusinga, ne tuziplanningira, ne zigenda mu bintu ebiyina omugaso, Uganda nsi ngagga nnyo. Kiki tusinga okwetaaga okukola? Affe mu National Unity Platform kye tubagamba nti nga mutukwasiza obukulembeze bw'eggwanga eryo, bwe tugenda osinga oteeka focus ne emphasis kwe kulaba nti tukwata Uganda negenda mu kyosobola okuyita economic independence or self reliance, nga Uganda esobola okwebeezaawo, okutandikira ku kye tulina kyennyini kye tusekeddwa ddala osooka okukolerako ddala kwe kulaba nga tukatenga government expenditures, okukatinga unnecessary administrative costs, okukatinga excessive military spending, okukatinga the luxurious benefits of politicians, okukatinga cabinet administrative posts, n'okukatinga size eya government arms. Ebyo wobikola ogenda kusevinga kingi kyosobola okuzza mu national coffers ne kidevelopinga omuntu wa wansi. Wabula ebyo ng'omaze okubikola ate kisinga okuba ekikulu kyolina osinga oteekako emphasis. Era ffe mu National Unity Platform kye tugamba nti yemu ku quality yaffe esooka kitugenda osinga oteekako emphasis kwe kulwanyisa corruption, fighting against corruption. Lwansonga mu bimu ku bye tugenda osinga oteekako essira mwe muli proper management of the taxes. Nga mu ekyo tewali muntu yenna agenda kuzanyira ku musolo gwa munnansi gwasonze. Mu NUP tubagamba nti nga muntu esizizza obukulembeze bw'eggwanga tugenda kumakinga sure nti tukulietinga sente okuva ku ezo ennyini ze tuyina ezigenda okuddayo mu bantu. Naye ekyo okumakinga sure nti kigenda ku happening, tugenda sooka ddiringa nababbi. Ekyokubiri, okukwata Uganda ogiteeka mu money economy oba mu economic independence. Bino mu NUP bye tugamba bulijjo nti bino bye tugenda okubakolera. Ekisookera ddala okumakinga sure nti munnansi w'eggwanga lyattu Uganda agenda mu money economy, okusupportinga munnansi ono asookerwako ddala wansi, okulaba nti munnansi asobola okutandika business neeyimirirawo ng'ayina support, nga support gye baba investors, nga tugenda kikola tutya okucreatinga policies ezifavoringa munnansi okubaako kye yeetandikira nga tetumu implementinzeeko misolo mingi.
mwekyo tugenda sikiriza bangi okujoininga businesses tosobola okuyita money economy nga tusobola okunganya omusolo ogumala okutubeezaawo ng'eggwanga Uganda. Kati nawo nga tuvuddewo tugenda mu kye bayita strengthening accountability mechanism okakasa nti buli sente ya munnayuganda webadde ebulira mu baana abali mu regime tekiddawo okubaawo. Nkugamba wano ni mu kudiscussinga kye bayita empowering local businesses nti munansi nga tusobola omusikiriza okujoininga money economy nga munnayuganda kyangu nnyo okutandika businesses ng'emisolo egibadde zigiziyiza bannayuganda abangi okubaako kye beetandikira tugikendeeza tusikirize bangi okwegatta mu bizinesi y'emu mwekyo tusolooze omusolo mungi nnyo nga tusobola okwebeezaawo. Tugenda focusinga wana mu bantu awalala industrialization ne manufacturing okwempoweringa local industries local investors. Mwenna mukimanyidde ddala nti mu gavumenti ya Uganda waliwo tendency nti ba investor abajja ba enjoyinga luxury mu kuinvesting ate munnayuganda n'ateebwako akazito. Mu gavumenti ya NUP kigenda kubeera the opposite. Tugenda kwempoweringa local investment local industries local manufacturers versus the foreign. Lwaki twagala kuzimba kye bayita domestic tax base ng'omusolo gwaffe ng'ekisinga okubeezawo Uganda be bannayuganda. Ate tugenda zimba nsi nga yababeega. Ebimu ku bintu bye tutagenda kukola kwe kwewola okwewolera emmere emisaala katemba n'okunyumirwa kw'abantu abali mu kulembeze. Mwena mukimanyidde ddala nti regime ya Museveni ekintu kyesingira ddala okukola ng'olunaku olwaleero ebbanja lya Uganda ligenze ku trillions 9 lwansonga we borrow for food salaries wages and luxury eri abo betwateeka mu bifo ebyobukulembeze. Uganda ng'enefuna contracts okuva mu Bachina zibeera inflated oba bazongeramu sente abaleeta Abachina wano zimba enguudo. Ebyo byonna tugenda kudiiringa nabyo one by one. Tuli ku level ey'okusabiriza Uganda awo lwansonga emu nti tulemereddwa we failed to harness the immense wealth that we have as a country. Nti tulemereddwa okukwata obulungi obugagga Katonda bwe yatuwa ng'ensi Uganda okumakinga sure nti butuyamba. The abundance in natural resources gye tulina mu ggwanga lyattu Uganda tulemereddwa gikwata obulungi okuyamba bannansi nga Uganda neekulaakulana. We have to break dependency and the debts. Tulina okumenyawo okubeera dependent on the West n'okwewolaawola for food and paying salaries of the civil servants. Kati mpulirizaako katono nga tumaze okugenda mu industrialization tugenda focusinga nnyo ku value addition ng'ebikolebwa e Uganda tetubitwala wabweru nga raw materials kubanga bye bisinza okukulaakulanya abazungu ensi z'abazungu. Tugenda kufocusinga ku value addition ng'ebifuluma e Uganda they are already finished goods nga tubiteeka ku market. Mu bye tugenda okukola okulaba nti Uganda egenda mu self reliance togenda kubba osibibwe otambulirawo ne sente zaffe. Tugenda kubeerawo ne kye bayita recovery of stolen public funds mu national news platform ekigenda kubeera nakyo nga tosobola kubba n'oyinaayina mu bufunze. Ebiseera ebirungi eby'omu maaso ebya Uganda birirayinga mu point 3: economic independence, self reliance ne national minded leaders. Fe mu NUP tugamba 2026 ng'otukwasizza akaluluko n'oyimuka n'okadifendinga senga kabbibwa gavumenti eno tugitwala emisinde gye tugenda osinga ofokasingako yeggwe munansi your well-being gwe bw'onooba obulungi ogenda tuwa omusolo ogumala ogenda mu kye bayita money economy oba economic independence. Eyo yendowooza ya national unity platform na mu butya in brief bwe tugenda okwandolinga
eggwanga lyaffe Uganda. For